Patricia Nakayima atubulira ensonga nga bwe ziri. Patricia Nakayima Buterevu oli ku Terefayina. Webale nnyo muganda wange Benedict Omulondo nawe atulaba ku BBS Terefayina mawulire gy'otobadde. Nze Patricia Nakayima nga ndi ne munange Amon Kitamirike nga tusinzidde wano ku St Andrews Gombe High School e Kawala era ng'enteekateeka bwe tugimanyisa bbiti eno yakuzza abayizi ku masomero era nga tutuuseeko ku ssomero lino olwaleero tulabe abayizi bajjumbidde bulungi okujja okutandika olusoma olusooka olw'omwaka guno olwa 2026. Ndi wamu ne Deputy Principal ow'essomero lino era twagala tumwegatteko abeeko byatubuulira ku nteekateeka eno ey'okutandika olusoma luno olupya olw'omwaka 2026 lwe tumanyi bulungi nti lubaddemu okusoomooza olw'okubongezaayo sabbiiti emu olw'enteekateeka y'okulonda ebaddewo. Oli Buterevu ku BBS Terefayina ssebo twagala okumanya amannya go then tugende mu maaso. Amannya nze Kajoba Hassan nga nze amyuka omukulu w'essomero lino erya St Andrew Kagwa Gombe High School Kawala. Okusookera ddala njagala okwebaza abazadde abaatwesiga ne batuwa abaana baabwe. Weewaawo nga bw'oyiseeko wansi mu ssomero abayizi baffe baatandise dda okukakkalabya emirimu n'abasomesa. Tuli mu kuwandiisa abayizi mu kibiina ekisooka ekya senior 1 ne senior 5. Era nga bw'otunira embeera abazadde bagezezzaako okujjumbira okuzza abaana mu ssomero era njagala okukakasa nti ebitundu nga 9 ku 10 mu bibiina biri ebyateekeddwa okuripootinga byatuuse dda munda mu ssomero. Sebo tugambe nti mwe temufunyeemu ntaataagana yonna ey'akawiiki kano ke baasembezaayo ate oba oliawo abazadde ne basibamu ne bagamba nti katugira tukwatamu. Abazadde weewaawo bayinza okuba nga baafunamuko okusoomoozebwa okwenjawulo naye ate njagala okwebaza Mukama Katonda nti abaffe basobola nti bazza abaana ku ssomero. Twagala okumanya ku byemuteeseteese olusoma luno. Tukimanyi bulungi lwe lusooka ate mulimu abayizi abasoma curriculum empya. Simanyi oba mulimu n'abakyali ku curriculum enkadde. Ki ekipya kye muleese ekigenda okiipinga omuyizi wammwe okubeera nga ajjudde? St Andrew Kagwa Gombe High School Kawala twenyumiriza okubeera nti tubangula omuyizi ajjudde. Mu kyo omuyizi ajjudde y'oyo mu byenjigiriza nga gyali n'ebiri ebyokusambisa amagulu agatali ga byanjigiriza nga gyali. Twenyumiriza mu kyo okubeera nti tusitula ebitone by'abaana era bw'oba weetegerezza mu bantu abawangudde Chase emirundi 3 mu ggwanga muno gye bayita Father Grimes fa abasoose ate ng'ekyo kimaze emyaka nga 3 nga tekibeera ngawo. Mu byenjigiriza bw'otunulira nga St Andrew Kagwa Gombe High School bw'obala amasomero agasooka 3 mu ggwanga muno totubuusa maaso tuyinza n'okubeera mu 10 agasooka. Ebyo biwulidde bivudde wa Deputy Principal naye era n'abayizi ng'era bwakugambye baatuuse dda era batandise dda okukakkalabya emirimu gyabwe egy'omu kibiina. Kanneyunge ku bayizi abamu wano aba senior 6 abaatuuse dda babeere nga boogerako naffe beeteeseteese batya olusoma luno. Oli ku BBS Terefayina. Erinnya nze Atugonza Charlotte nga yenze General Details w'essomero lino St Andrew Kagwa Gombe High School Kawala. Nebazanya abazadde bafe basoodde okutuleeta ne batukomyawo ku masomero newankubadde basangamu obuzibu mu kutuza. Nebaza nnyo n'abasomesa bafe abasobodde okuba nga batwaniriza bulungi ku ssomero era ne balwana nnyo okulaba nti no twenyigamu bulungi mu ssomero. Weewaawo naye tubulireko olusoma lubadde lutya? Come closer. Olusoma lubadde ziri ku byanjigiriza taamu nga bwetandise. Katusabe nti abakyali n'abaana ewaka musambyeko mubazze ku masomero mwogere n'abakulu b'amasomero baleme kuyitwako lusoma luno olusooka omwaka 2026. Weebale nnyo Patricia olw'enteekateeka eyo bingi tujja kubiraba mawulire gaffe aganaddirira. Kakati obwakabaka bwa Buganda bufulumizza alipoota ey'entebya ey'oluwalo ey'omwaka 2025 nga mu kusinziira kwa alipoota eno efulumiziddwa ey'oluwalo luno eraze nti akawumbi kalamba mu bukadde 9 ze zaakuŋŋaanyizibwa mu nteekateeka eno eya luwalo lwange.